Ababadde beesimbyewo okuvuganya ku bammeeya bw'eggombolola y'Emakindye mu kibuga Kampala abawanduddwamu akakiiko k'ebyokulonda olwaleero si bamativu na byakoleddwa akakiiko kano era abeewera kuddukira mu kkooti. Akakiiko k'ebyokulonda mu ngeri etebangawo olwaleero kawanduukuludde abantu 11 abadde beesimbyewo okuvuganya ku bammeeya bw'Amakindye nga kalumiriza nti emikono gy'abantu ababasemba gyali gifaanagana. Bwe kati akakiiko kalangiridde munnakibiina ky'NRM Yasin Omar nti ayiseewo ku bammeeya bw'eggombolola y'Emakindye ng'atavuganyiziddwa. Abajiddwa mu lwokaano luno kuliko Lusagala John Bosco wa NUP, Sabuka Tegatoola David wamu ne Taabalamule Ismail owa PFF, Nakibinge John Juko wa NIDI, abalala kuliko Sebagala Aruna, Nabadda Sumaiya, Semata Edu Godfrey, Lubalwanga Charles, Kaima Juma, Sewanyana Malcolm wamu ne Filipo Nyika. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi Byabakama bw'abadde alangirira munna NRM Omar Yasin nti ayiseewo bukuukubira okufuuka mmeeya w'eggombolola y'Emakindye awabudde abatamatidde n'asala ye nti beeyongereyo mu kkooti. Sinzira bye tuzudde bwe twatunulira mu mpapula ezibaawayo ziriko amanya g'abawagizi nti bonna teri yatuukiriza ekisaanyizo oba akawayiro ako ka 13.9 aka eteeka erifuga gavumenti z'ebitundu wali ku gavumenti zake. Bonna twabajjeemu twabasazizaamu ne wasigalawo omuntu omu Yasin Omar. Omulamuzi Byabakama agambye nti bakizudde ng'omukozi waabwe yasunsula abantu bano yakola kikyamu kubanga bano bonna emikono egibasemba gyali gifaanagana era nga bonna nga n'abamu tebagiweza ate abandi nga bagijingirira. Bwe twatunulira mu mpapula za buli omu yesimbawo n'asunsulwamu abemugulunyizibwako waliwo abataawoza obungi bw'abantu abo abasinga obungi tebabwoza byaleetangayo bitundutundu wanu bitundutundu wali nga tebawera. Ekyokubiri abamu ku bawanduukuluddwa mu lwokaano okuli Charles Lubalwanga ne Kenneth Paul Kakande batubulidde nti baddukira mu kkooti. Bebadde esala omusango guno ena statement gyesosokola nze neeraliikiriza egaye bye tulina birala nabo bye balina birala ffe bye tulina biraga tulina amanya gonna. Bannayuganda badde bagobera ensonga y'obwammeeya ng'awalala nga tugamba butali bwenkanya. Omuntu nga mbadde ndi sipiika w'eggombolola nga nkola association n'abantu ab'enjawulo nga nkwatagana n'abantu ab'enjawulo anojja n'ogamba nalemereddwa okufuna emikono ekyo wabeerawo abaalimba. So ne tujjibwa mu leesi tugenda kutuula ne bannamateeka baffe tulabe ekiddako wayinza okuba nga babaddewo ekkobaani. Kyokka bo bannakibiina ky'NRM abatwala okwemulugunya mu kakiiko ak'ebyokulonda basanyukidde ensala y'akakiiko. Teekayo omusango mu kkooti. Tubadde shuwa musango gwaffe petition yaffe eyimirire ku mateeka. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza bannayuganda okwettanira okufuna endagamuntu kubali ekkubo eriyitwamu okufuna obuweereza mu kyasa kino. Bw'abadde akwasibwa endagamuntu yeeziddwa obujja okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu NIRA, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'asinziira ku Bulange Mmengo agambye nti okufuna endagamuntu nkola yaliwo okuva mu byasa ebiwerako era kyankizo nnyo abantu b'omulembe guno okuwandiisibwa bazifune. Nabagamba nti wano nga mu Buganda omwana bw'azaalibwa omutwale wa jjajja neyejjukanya mu mannya agali mu lunyiriri lwammwe. Bajjajja b'omwana batera okuwa abaana amannya ag'abajjajja ab'edda. Eyo yali ndagamuntu yaffe era erinnya bakuwa lya kika kyo emirundi egisinga obungi nga balina ku beesigamye. Eyo enkola yaliwo. Wano abantu abalunda n'ente nazo baziteekako ogundi ne bagiteekako ku kutu ne bateekako ennamba y'embwa ennamba y'ente basobole okugirondoola. Embwa bazambaza olukoba oba kkola ne bateekako ennamba yaayo oba erinnya lyayo. Omuntu oteeka okuba n'akalambe ndagamuntu bakutegeere oli munnayuganda. Era kyemmanyi bannayuganda banaamala okwewandiisa sirowooza nti banaddayo okukkiriza abantu okubawa emirimu nga tebalina ndagamuntu. Katikkiro ategeezezza nti okufaananako n'amawanga agaakuledda abantu okufuna endagamuntu kya nsonga kuba kiyambako ne gavumenti okumanya omuwendo gw'abantu beetegekera. Abakristu bakimanyi twakava mu nnaku zino ez'amazaalibwa. Yesu yali tagenze kwewandiisa ne bakadde be e Beterehemu baali bagenze kwewandiisa ndoza baali bagenda kufuna ndagamuntu. Eyo Mariya n'azaalirayo Yesu. Kaakati mukiraba bulabi nti okwewandiisa nkola ekolebwa mu mawanga mangi. Omuntu bwe tuyinza okulaba kumpi eyasooka Abamongoliya bamubawulira beewandiisa nga 12 nga balina enkola ey'okwewandiisa abantu bamanyibwe. Awo nno abantu bakubiriza mugende mwewandiise.
Omukungu mu kitongole kya NIRA Kasumba Robert Stephen akiikiridde Ssenkulu waakyo Rosemary Kisembo agambye nti abantu obukadde 13 n'ekitundu bamaze dda okuzza obuggya endagamuntu zaabwe ng'obukadde 6 n'omusobyo babadde tebafunanga ku ndagamuntu. Abaana baffe abato abakoze ne baweza emyaka 15 abasobodde okufuna ID kasookera ettandika nsonga eno bali 63 mu kakaaga. Twafuna system empya nga wamanya. System eyo tusobodde okujja data mu system enkadde ne tumujja mu mpya. Abantu abali ku system bali 2.28. Ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda Communications Commission UCC kirabudde emikutu gy'amawulire obuteetantala kulangirira birava mu kulonda okwa president n'emitendera emirala nga tebannafuna byakakiiko ka byakulonda. Ssenkulu w'ekitongole ekyo George William Nyombi Tembo asinzidde mu kwogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti mu kulonda okuwedde waliwo emikutu gy'amawulire egyalabwako nga gyetumiikiriza ne gigattagatta era ne gifulumya ebivudde mu kulonda eky'obulabe eri eggwanga. Mwewale okulangirira ebiva mu kulonda n'okuteekawo embeera egamba nti nammwe mubigattagatta mubiwa abantu. Obumanyi tobulina ne capacity eyo togirina. Kyova olaba muntu omu mu constitution gwe baateekawo ye electoral commission. Ffenna gwe tulinda atuwa ebyo. Era ne mbategeeza nti nno temugenda mu kulangirira ebintu nga temubijje mu electoral commission. UCC era erabudde emikutu gy'amawulire egiweereza obutereevu mu bifo ebirimu obutabanguko nti abatalina tekinologiya basobozesa kusooka kuwuliriza mu bigambo ebitannayita ku mpewo kyabulabe era kiyinza okubazaalira emiteero. Ebyo nga bikyali bityo gavumenti esambaza ebadde ebiyitingana ku mitimbagano nti waliwo olukwe olw'okuggyako emitimbagano gyonna ku lunaku lw'okulonda. Dr. Amina Azawedde omutesiteeso omukulu minisitule y'ebyamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga agambye nti bonna abanaakwatibwako nga babungeesa amawulire ag'engeri eyo bagenda kuvunaanibwa mu mateeka. The government has not announced or has not directed or implemented any decision to shut down the internet during the election period. Claims suggesting otherwise are false claims and are therefore misleading. Omukulembeze w'eggwanga era akutebenera ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alangiridde olutalo ku bantu abalya ssente ezirina okujuna abanaku. Museveni asinzidde mu kunoonya akalulu mu kisaawe lwakubye mu kisaawe ekisomero lya Kitebi Primary School mu Gombola y'e Rubaga abantu gye bamutegeereza nti ssente za sindika tezibatuukako. Kati kino kyangu kubanga esente twazisindika. Okusooka tulina ssente ku ntandikwa nga mulumulde Pastor Kayanja asaba tetwalina munyo tetwalina sukaali. Naye kati byonna bijjudde ate tulina ssente ate ssente tuzisindika naye ne bazibira mu kkubo. Kati ekyo tulina okukwatagana namwe ne tukimalawo. Wabula Pulezidenti Museveni asoose kunenya ab'e Rubaga nti balonda abantu ye bagambye nti bamanyiddwa. Mu mbeera eyo Sipiika wa Paalamenti Anita Among ategeeza Pulezidenti nti n'omu ku babaka b'e Rubaga tavangamu yadde ekigambo mu bbanga ery'emyaka 5 gy'amaze mu Paalamenti. Ate akutte bendera y'ekibiina kya NUP ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abantu mu disitulikiti y'e Kapchorwa nti ku mulundi guno tebageza ne bakkiriza abantu okubategeerera mu kulonda okubindabinda. Kyagulanyi Robert Ssentamu ategeezezza nti emirundi mingi disitulikiti ezeesudde okuva mu kibuga Kampala bangi bazibbiramu akalulu ate abalala bagulirirwa n'asaba abeeno nti ku mulundi guno beetegerere nga balonda. Agambye nti emyaka 40 NRM gyemaze mu buyinza gimalira ddala eggwanga lyetaaga lirabeko ku pulezidenti omuggya ng'alondeddwa mu kalulu ak'emirembe. I am sure none of you here has ever seen another president in your life. They have convinced you that everything is okay. Everything is not okay. This region would have been in a better state, in a better situation if you had a different leader. Now when the tourists are not here, they look at the people living here and they think you're living in paradise, and yet it's a different story here on ground. Ate yakwatidde ekibiina kya National Peasants Party bendera Robert Kasivante era alumazeeko ng'aperereza b'ekira nti bamulonde.
Namuli wano omunoonyeza ekikumi nga bataata mu katale naye nga gavumenti ya mwami Museveni tasobola na kujja kubasimbirawo katale kalungi. Njagala mutunuulire ekkubo lino ebbanga lye limaze nga terikolebwa ne ku ssaawa ya leero bali mu kulikalakatamu kubanga biseera bya bululu baagala babalimbirelimbiraawo. Atakutte bendera ya FDC kuwa President James Nathan Nandamafabi asinzidde mu Busiro East ne South mu Wakiso n'asaba bannayuganda ati ku mulundi guno balonde bannabyabufuzi balabamu obusobozi abanaabaweereza. So bamama kyolina okubasaba nti mulondo omukozi temulonda bwe bayita babosi ate mulondo omukozi agenda okubakola alabe ati embeera yammwe eva wansi egenda wa waggulu. Tebwolaba manifesto yaffe tugamba tulongose byenfuna tubeere ne kasente muki mu nsawo. Muntu bw'anaabeera ne sente mu nsawo embeera egenda kubeera ki?